You are the God who was, who is, and is to come. And in you I trust. My life is in your hands, Jesus. You are the miracle working God. And you are Yahweh. 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 Alpha and Omega. We reverence you, Lord. Express yourself. Butire buli kukyenda munana akatumeza musanvu era ng'oli mu puroguramu yaffe n'enganzi muwanguzi yeetawanika mikono gyaffe abalungi tukyagenda maaso n'omuwanguzi waffe era nga nkugamba ntya waliwo agambye musungu otuzibudde amaaso abazadde tubali tukola bukozi ssente omwana genda tuwetaaga kumanya tubutuddeeko naye kubuulira ki ekifaayo ate ng'abamu tebaswanya kubikugamba naye ebyo byonna tugenda kusabira abaana baffe kale nno munnange tukyagenda maaso n'omuwanguzi waffe awo kyova olaba nti bagenda kutendeka omwana wo ebintu bwe bityo abalina emizimu omwana atendekeddwa wano emutundu amukwatako bukwasi ng'ajambula buyinza n'amaanyi nga naye alokoka okusinga sitaani bwe yeeraga mu ngeri efaanana bw'etyo mizimu gyegikontrolinga essomero gyegikontrolinga ennyambala kwegamba gyegikontrolinga ebintu byonna ozivaayo ng'omwana takyabitegeera katweyongere mu maaso n'omuwanguzi waffe tulabe yakomekkerezaawa kuba kati bwe gyatabuka twasulawo olunaku lulamba ekiro twatusula wabweru kati ng'emizimu gibagobye mu ddoomu negitugamba tujja bagamba nagikendedde muyingire mwebake kadeni zaye zibulanga saa 11 tugamba mugende amwebake gikendedde temujjaako ttaala kwa musanze gaali gagenze katukume bino bilampusi ebyo nakati mubireke nga bya 11 ezadde ez'okumakya mwasula ekiro kiramba nga muli bweru ng'emizimu gyefuza wajayo egiwemula kati gyagamba kalabe oba kali akali mu kunaaba kaisejja byogera kali mu kunaaba kalabe mumwewoza tubalimba kati tuba tuli awo mu kiyigo newavaako netoyiza ali kumpi n'ekiyigo newavaayo pusi eya black etigamba mulowooza tubalimba mujje mulabe pusi najja neyimirira awo netunulira bwotyo maa nensala nedduka newavaayo endala nga ya white nayo neyimirira netununya bweti nensala nedduka kati netubeerawo kati wabeerawo kyo kiramba nga gigamba toweebaka otukuluma negikutira n'amazzi nga weyiseeko mu maaso otulo nga tukuluma toweebaka ng'olwani abaleetera omulyo gwe gikwata yajja abawa amazzi gibatuuzizza mwenaawo wamu kuba baali bana nga beegasse nga gyonna gyegasse nabo beegasse kuba kati nga bawogera agamba gwesala enjala biki ennyambala kati tandika okwogera omanyi kati ng'olina boyfriend gwe naye kale like nga mwegatta nga gitandika obbaswaza mu bano gundi negundi begatta negundi webityo egyogera kati obudde bwakya kale 11 nga ziweze atugamba mugende mwebake kati nze abasomesa tewali n'omwaliwo abasomesa tebaaliwo kati meetu waffe alirukale ku ki wakati wetwadde n'ensangi tetwalina metroni nga twefuga fekka tetwalina metroni kati bwetukuba kati oba nagera ninyingira obunene bakanasokatonda akabwabude wabina tula okukyana nga naye sininza obutafuka kati neyo nayingira 11 zakumakya kati nempulira kati tutwatwala nempulira abantu nga boogera nempulira abantu nga boogera
naye kati ngo oyinza okukwata bungi boogedde naye bwokera kumakya nga tunnakyojjukira yadde era obudde bwakera basomesa ne bajja bajje batusomeseko abaana twasuze twebase ani gwe mumanyiira biki baana twasuze tutunula otula tutuluma biki tusanaka mujje mugende mu classes biki twala tuli awo poliisi ng'ejja apoliisi ejja kati poliisi bajja naye nga buli mwana yenna omuzimu gwakutte mu bitabo kati yali abakulira yasooka nga ajja nga agenda abasongako bonna ne bejjayo bonna omulundi gumukuga abalinga oba baliko ekintu kibakontrolinga ne bevayo ne bagenda ne bayingira mulundi mu staff room ofiisa nga azze ndiko babuuza ebibuuzo biki kati waliwo omu yejijje bagamba nti alinga gya tabbu yali gyakasiru jajulawo omukwata jakwata oyo ofiisa negimusika kwaliwo olukubo lwali lugenda ku ttooyi naye nga oyagamba wano basimbawo eddagala wano agamba era oba otobuukawo mbaolinnyamu bulinnya noyitawo n'ogenda kati jamukwata ofiisa gye gyali gyakasiru negimusika negimulaga wano wegimusongamu okugona nga gimulaga awo ewantu awo negimugamba wano kati nafuba najjamu navamu bino ebyovu mukatuka ofiisa sijjasobola bintu by'abantu kangenda ku mateeka gabaŋŋambye buli mwana yenna yalalusa mukwate tumutwale mu kkomera naye ne babakwata ne babateeka mu kabangali kaabwe nabwe kasooka abakaaba nga bakwata nga bakuyingiza kabangali nga batwala bonna abaliko emizimu babatwala mu kabangali bonna kati kaabana mubatwala waamu baleke biki bikyala ne beekalakaasa kale ntubeera twobiragayo tanajja nakola parade n'atuuta ffenna ntusimba ku parade n'agamba taba akyali awo ne bano ne batuuka bano bali batutte n'agamba omanyi okusaidi yaabo ddeeri omanyi okusaidi yange mu ddeeno kati abaana balinga basatu basooka ne badda ku saidi eno y'abano ab'emizimu n'akwata embooko n'abakuba naga kakimuddeeyo mu byana mmwe n'abakuba abaliko emizimu kati musajja wattu tamanyi kyakkola kati abaana sha okuba baanyi lwaki obakuba netwekalakaasa netweyiweeri nwasigalayo abaana batono nagamba okay mwena ngendapo kamugenda kudda mwena muddeyo amwe inifomu zange muzigjeemu naye kati before tebinakubaawo ebyo nga tukyali eggomba oyo omuwala nga before bale naawe embuuse emabega nga tukyali eggomba egyo emizimu ojja kwatuna omwana egyogera gyatugamba nti awo omusota omwene okusoma kujja n'okukozesa abaana kati director bakimanya nti bayasanguza ebyama bye enkeera najja kati twali tumwagala nga tumwesonze naye nga tetumanyi embeera ze naye kati bwe yajja tusanga tusimbi yajja netusanyukira netumusanyukira nga mumanyi oba wadde agala okunzita mu kkubo kyova ntuuse leeti kuba yatuuka kiro nangamba naye katonda nnyambe era mbadde ne bodegaadi wange ne batya ekinyambye kuba yatambulanga n'omusajja ng'akutte emundu kati olamala nagamba omanyi kale nanga nagamba kweleyo feva bwofuna 80 enesajja tokudaagunja kuwanga omutwalo sente kati naga kati mugende mufune mmere tukenda naye azze nga anywedde omwenge ng'atamidde kati twali tuli kulayini nga tusimbye emmere mukazi agye nagamba wakimulekana why are you shouting kale temanyi Luganda nagamba why are you shouting kanagamba gwe kuku eyo emmere girekebeko gisuulire queen agirye kuba yalina embwaye ng'agita queen nagamba queen agirye anagamba katika abana nabagamba nagamba tunakolera abawala mugenda sula n'abalenzi ngani agamba director nga abyogera atamidde atamidde kati kwa omukuba wala nageza ngenda sula nekizza wange director nedda abalenzi mutweka nawala mweka kati abaana balaba kiri bwekityo kubo ne bagenda bagamba bijanja ndisi bawuta ebyo kati nagamba kikati era abaana bangi wali ku bijanja nagamba kikino bino si bijanjalo nabikwata byonna nabiyiwa wansi kati mbwebe nagamba mugende mwinge mu bulimu bwake netuyinge nenga ffenna enjala yatuluma yamala najja nanduka tuyimbisa yamala tuyimbisa nanga akamanyumiza story nanga tunyumiza nti yafiirako jjajjaawe nangamba naye jjajjaawe ajja mu fomu y'omusota omunene omuwanvu omuddugavu era natugamba otugula tetugikuba gwaguze tukuuma ate nga negino emizimu ojjakwata omwanja agamba nti basanga omusota omunene omuddugavu gukozesa abaana kati director abyogera atamidde yabyogera tamanyi nti nno ebyama abyasanguza osimanyi wali gukyamuliko simanyi
kati kubanza banage nali nervous nempulira ng'eri omuntu ankutte emikono bw'ati n'amagulu nga bankyusa ne bakekyabugazi kati nali mutulo tungi nengamba naye naye baŋŋaana okwebaka abaana baŋŋaana okwebaka abakyabugazi nenzirawo bwe nga mpira abantu bansitudde bantuusa mu tulo otungi nenzira kati simanyi bagwangoyisa simanyi kati simanyi kale simanyi nkoze wika mbadde nkyerabiddewo ekyo kati okoze wano wembadde obatwala Delta bwe yajja fena ne tweyiwa eno nanga infomu zange muzijjeemu temunanje gye muzitwala nanga musooke muyimirirawo kati enkuba yeemaze ebbanga nga tetonnya kulula enkuba neetonnya enkuba yali nyingi enkuba neetukuba kati abaana era bakola effujjo nga omunye effujjo ly'abaana nagamba yunifomu zayagala ne baziddamu ne bazikanyuka ku mmotoka ye n'atulayi n'atutunuulira kuba enkuba yatonnya neetugwerako kati obudde bwe bwakya ng'ojja ajja n'akukuba ekifaananyi n'ogenda n'ojjayo ssente zo n'ofuluma n'omwana opaakinga ebintu byo n'ogenda nkomero ya mwaka gwa siniya wanoogo kuba yali siniya wano second term awo makkati awo kati ng'opaakinga ebintu byo n'okolaki n'ogenda naye nga akuba kifaananyi kati nange nengenda n'atukuba ebifaananyi bulungi ffenna ne tugenda naye nga emizimu gyali gyatugamba ne bwetuusa essomero ojja kumala okomewo mwoyo omukazi simanya batusibira mu kagundi mu kasenge kati nange twekalakasaawo yalina kameramaani gwe nasanga nampa transport eyankomyawo naye nagenda okujja ntambula nga mpuya sirinzekka nga mpuya nenga ngaliko ekintu ekintambulirako nga mpuya sirinzekka nga ntambula kuba kati natuuka ekwayisaawo osala oluguudo naye nga omanya oluguudo lwayisa olubeera very busy naye no oluguudo nadusala ntya simanyi waki ekyantukako simanyi nze nekanga bwekazungu oluguudo olusozi nga ndininga mu bantu saze nkya nentambula naye nga mpuyawo ekintu ekindiko kati olunaku mbonaddayo ewaka wamba neewasa kino kijja nekisooka kinsiba ennyindo nga sikyassa kinsiba ennyindo n'omumwa nga sisintandika obaka omukka kati mumutima ntandika oyita yesu nempita yesu nekiyita nenzawo neneebaka era mukuddawo oba ekintu kijja nga balinga basitudde bejjinja then ne bakusula ku magulu nga mpu ekintu kizo tewakintudde ku magulu kati nakyoyita yesu nempita yesu ekintu nekita nekigenda kati mama nembimugamba mama nangamba olina okusaba yongere okusaba bane badyongere okusaba kati ane second term byatabikira masekati ga second term kati term awo then ne bantwala kusomera eddala kati mu second term mama mwogo omwaka mama yanzingako nemuntu nenangamba ekita nangamba genda nina ekitabo ojja kugenda mbapya owandike abana bakusomeseza mama wabimubuulira ebibaddeyo nabimubuulira kati nsobola okubanga najjanga kati ze nga njagala kwebaka bintu byakusaba ne babeeramu kiro kiramba era nga kyenkulanga pakasampandikayo notisi zange mama nza naalaba nga mmala nga neebaka wanemutundu wajjawo mwaka kiwulo awo musinyano 2014 ebyo byonna nga bibaddewo maama n'agamba genda ku kyaki nasinikako emutundwe naye nga gwe ebyoku kyaki si byotegeera naawe nga sibyendiko kati kwanzuka weyansindika nenzija kati baali basaba nga basaba nange nembyawo nensaba naye nga nsaba busabi bwentyo kati sajja waali musumba ki nange simumanyi kati eja nankwatako bwati kati nze mulw'okutya okungi natya kayineekanga yankwatako nenekanga mukwekanga nengwa kati mbango nalaba ekintu kya black ekinvaamu nekisala nekidduka naye yali fomu ya muntu musajja nafubutuka nadduka kati nadawo mama nekimunyumiza nangamba mwena okweyongera osaba kati kwolunaku enkeera nali nvaayo nga nkomawo nenkebera ensala nga sente tezirimu naye nga nentaza muno transport antwala kubanga nalina okulinyawo nosolo 10 okuvaana mu kibuga then ntuuka nti n'ebitaano ntuuka ewaka ebwayise kati nentuuka nenkera transport nga simulaba kyenakola nenninye wano kati natuuka omupaka nentandika okutambula kati mutambula nentuukaawo nga ku batfire bwe bateekawo pavements awo abantu webatuulako kati lawo omukadde nga atudde naye ngamba naye sente zange nasaddemu eno ensawo nentuula nkebera ensawo naye nga sente sezira naye ngamba kantambule kati mba atambula kati awo omusajja yali atudde ali musajja muzeeyizeeri nga n'okunzaala ndowooza nzaala kati nangamba iye muwala mbadde manyi olinda taxi namugamba munaye sente zange zinguddeko nangamba omanyi
nanga jangu tugende mukole kingo wetu nga womanyi ngera kuwa transport akuza namugambe ki namugamba sorry nanga sisobola kati wanu bayi basomeseza sijukira musumba ki yali asomeseza era natambulanga mutima nenga mukama webale onyambe kino nenjiyitako nenga desina transport nesigenda koyo nonesa kantambule ntuuke waka nentuuke waka kati webankyusa ensoma sinya ne bantwala muki musaddayo kali tamu ne bantwala kusomera eddala kati nga katonda nga wamanya balina planning ezizo kati wana nnyo noonesenga ne mama kati bamanyi biki byenkola nga tebamanyi nti omanyi okukuula ku binnyo nga tebamanyi omanyi okuba ku ndongo nga tebabimanyi omanyi bakuyita oyambadde bupatra bwobyambala bw'otuuka ewaka ng'obeera gundi obeera muwombeefu nnyo kubanza tukabanya mabwe yagwa ku bulegingi bwange naakokya nagamba wakajjawa naakokya neŋŋamba naakokya kati nempa endagina nagaya nagikweka nambaza taliwo nentakula mpintu we nembeetakulamu nenjifuna nenjijjayo kati koyo tamu ngeggwako bansindika mu kyalo kati bwe nagenda mu kyalo nembako conference gye nasanga kubanze nalina nkimanyi mu bwongo neŋŋamba nti kati nga maiti eri kusoma gye nagendako wali emizimu nemmanya neŋŋaa kati neŋŋamba nagendayo nga ndi vagini naye nga maiti navayo nga maiti kyaleka emizimu gulya omusotaka gwankozesa kuba nawira abantu nga bankyusa kati wetwatuukamu eno conference ne batusomesa eno conference yankyusa nnyo ne batusomesa ddala n'okubeera vagini biki bikiwe biti okwekuuma biki ne batusomesa kati nagenda ovaayo nga njiza kingi nnyo mu conference ngira emizizi nentandisa okulega ebyokwambala empaya byonna nembita nembita byonna byonna nembyejjako nendekerawo egyo embize kati awo nyingira senior 2 esoma nayinzizeeko epya kati first term yangendera bulungi kati naye kati second term etuuka mu second term school fees asooka nezigaanamu kuba natuuka nga kusomero nze nga byensoma byo nga sibitegeera nga ngezaako faayo mu class okusoma naye nga ebintu sibitegeera kati school fees agenda kati nga mmanja sente za last term nenze no term nga sente nnyingi ziba mmanja government schools ezo kubanza kyali amanja olw'emitwalo 8 katosasakaisa mitwalo 5 kati awo HM kusomero nga HM atandika okunkuwana era nga n'abaana kusomero nanga bagamba oyo girlfriend wa HM nga ajja mu klasi nanga ngo jangu itawo mu ofisi yange nentuuka eyo nanza mu mboozi za kisiru kati nafunanga ennyiike ku mutima kati nakyuka nga sirina bitabo byakolerangamu waaka kwegamba nga nina ennaku ku mutima ntuuka ku ssomero HM school fees batugobaganya nga yinza okujjayo efulaje nogoba abaana najje nagoba abaana naye nga abayagala kulaba nze kati teachers ethics nga yazisuula HM nga tamanyi abasomesa nga tebamanyi kyakukola yali yazisuula kati nga abaana bagamba omwana agala efeire omuntu alaire osomere bagenda tugoba lwokubanga ekyo mwayagala kulaba gwe kuba nali ntula maaso nenduzinga kati nebitabaniko bivaako nga ntula naye ntula maaso nenvayo nenziri mabega so ati nti bwayingira nemulaba nti abasomesa tatusomesa wala nti ayingidde nti abazze kuba abaana nga nfulumangira nekweka mu ttooyi alima kubanga nange naye nga saagala beera naye nga kale ampita nanza mu bintu bya kisirusiru ebitira nga n'abaana nabagamba oyo girlfriend wa HM oyo wakati abaana nga bamanyi bakolanga lisintu nomusomesa ayagala gundi nogundi bwati kanatuuka nga nembeera mu mbeera ngaeyo nga kuganga mpuya ndi stressed school fees bangoba eno baguba naye kati ntandika nga osaba nga nenga mukama yadde manya school fees tewali naye manyi mama nga si omuntu mala agenda okujja zinsasulire yadde zigaanyi era katonda yanyamba jjajja wange nansindika school fees zonayisasula kuba yanaddangayo akanga embeera zange nga zikyuse kati kuba nsesanga yangamba nefeins naye manyi nti olina lubuto olukwese kugamba nga embeera zange nga ntuuka ewaka nensirika nentunula gamba musirifu ekisooka naye na stress nga nsoma ebitabo naye nga bidda nkoze bubi nga nsoma naye nga nkoze bubi olwafunanga mmeka nga mbeera 2 kuba abaana mu class twalimu abaana nga 2
kweyo tamu yaddera nga nali mu bibiri eyo nakoya ddala bubi stream neyingirawo ngo baana bibiri nga muli twali bakola streams naye kale bwali basinzira ku magezi biki nga just mwena musoma naye kati abo nyingira senior theory nga naye mukama nifuna first grade mu form 4 naye kati nentandika kati ate nayinga form 4 nebitabuka nentandika okuba ate nga nsomagira mu kibiina nengula akatambala kange n'amazzi gankanyika mu gundi mu mazzi nenteeka ku maaso bwenti mpemesa nga nsomesa naye nga byagaana nga nsomagira nentuka olimba ngamba ne mugamba tulina disika tulinayo omusomesa agamba nsomesa olweggulo biki nensigala okusoma osoma ku bitabo naye nga wanga ebintu mbisoma naye nga sibitegeera nga mutwe tebiyingira ogambye wali wajjako wano emutundu naye nga maama yakusindikayo mu baana mu students meeting wali ozzeemuko oba mu klasi y'abapya wali wakoma naye nakoma mu klasi y'abapya nga tojjanga mu students meeting asijjangamu kati nempulira ennaku kati nga nina ennaku ku mutima kuba nzukira obatugoberanga kati wabbote twakolanga bibuzi ba end of term tolina clearance card kati bakola pepa ya kamasi nzijukira kati mwana ne mwanga byade mu pepa na bimpa kati baiba sasude sukusente kati nyina kujjawo mu holiday tamu ngegwa kawe tudde tukola ibibuzo betakola omwana ambuya bungi byali mu pepa nengenda nembisoma bulungi netuka nembijuza ku lupapula sumisa na ngamba neba naye feyi pepa jibakoze nasatu ngakulema okukola nasatu negakulema kyokade nga nasoma nawe yenna kukola naddayo bakanga ampulira ennaku umutima kati natuka nentandika okwemulugunya mutima nenganze katonda nkukyaya ebyo bintami nempuye ennaku nenkaba kati nempuye eddoboozi omuntu yajja nakugamba nawe sina eddoboozi kana nawe omuntu nga nenga nkuba kama mutima nanga mwana gwe werabidde byonna byenkukoledde ebyo byonna gyenkujje amazigane gampitamu nentandika okukaaba naye before nawotanga ebirooto nga ndoota awo omuyimbi gwe sijja kwogera naye nga wamaanyi yajja ku piki nalina kyaki gyaliko yabajajja nanga jantugende jangu nkutwale nemugamba soko endeko mala okusibula abantu bange ndyoke nzije tugende kati mukukyuka nengenda eri mbeko bensiibula nensanga pasita omukuba sombe wange twali tusabireeyo nagamba gwo omutwala tolina gy'omutwala onagenda weereza katonda ngamba iye ono biki byayogera kati nkyuka nzija ngende nono omuyimbi ontuka nga omuyimbi simulaba kati si kyokka katonda nafo kyotaawo n'omuyimbi umwe nayisajja munge naye nga naye munene kati nawe ngamba naye mwana gwe nga mwana gwe twakwagala dda naye mwana gwe watulema kati mbonaagananga bagamba waliwo konsati ye kati nolengera nga ekifo kyali kirungi nga waliwo wano akatutu kali kalungi kanyirira waliwo ekifo kya VIP era waliwo ba ordinary kati webuti buno bakazi balina baana nolengera nga ndi katuuti kati nga nina omuyimbi gwe naye omuyimbi oyo yafa naye yali w'amaanyi yafa nga ndi naye kati ngomuyimbi oyimbi nangamba togeza nojoininga abantu bana abantu bazibu nnyo togeza nobajoininga nze banviirako obulamu bwange okufa biki togeza nobajoininga kati gwe nangamba omwana gwe jja tukwetaaga twakwagala naye watulema nentandika saamu kiyoto nensaba nage wananekanga Secular music oyo wali otandise okumuyingira munga akunyumira anti kati wali munga nakajoininga siniya wano nga mwabeerangangamu batuziyimba kati nensaba nemwesitako nenzuluka nembona sisimuka kati kolewe nemulugunya eri katonda nemulugunya nenganze mukama ebibyo nkoze eki mbikoye kati bweyaddayo ewaka mama yakamala kati waddayo ewaka kati nga mpuyasiwira bulungi nengena nengira mabega w'entebe kwaji twaliteeka emifaliso kati nengwawo nenevakamu kati ngeno zukuka mama nga amala nagamba abantu nabawa mmere biki kati ngeno zukuka era nga nfuse nembuye nako nenganga ewaka bonna baganange bonna batuti bafuka naye nga nzaafuka olotuusa owezezza emyaka emeka gy'ofukiramu egyo awo ali mu senior theory naina emyaka emeka senior theory cause yali 2016 naina 15 years kati nentuuka nenfuse nempuye ennaku nenkane nga nemukama kati ngena owira nga siwira bulungi kwe kusituka ntambula engene nga kangene iweka amazzi ndabe kati bwe nasituka
otambula nfuluma ngenda nakoma ku luggi nengo wansi kati nengo wansi naga nkuddamu otegeera ngandaba ntambula nina gye ndaga naye nga awantu waliwo ekizikiza nga wakutte ekizikiza naye kati nga eno kungulu nga ndaba maama nkutte asaba kuba yansika nga ndaba nsika ngudde wansi nsika naye nga ntambula nina gye ndaga naye nga mu matu empuya sound omuntu alinga awagala ekyambe naye nga ntambula ngenda mu kizikiza gye ntambula ndaba gye ndaga kati eno nga neeraba eno kungulu maama asaba kati yakwata mafuta n'agansiga mu magulu bwati mukirooto nga ndaba nga nalina gye ntambula gye ndaga kati kwe kudda engulu nenvaayo eri gye nali ndaga kati bwe navaayo nga kale nga mpuya nkomye mu guno omubiri gwange naye nga siwulira bulungi mu matu kati nendeka naye nga maama nga siwulira bulungi nasaba kati nakwata amafuta n'agansiga mu kutu kwe kudda engulu nanga naye gwe obulamu bw'obumanyi nanga naye gwe tofaayo toyakyayagala bintu byakusaba nga kikulu tugenda koma ofeeyi mu ddakiika zaffe entono mukwano waffe gwe tuula ntende tovaako tukomawo ne feeyi